nziramu okwaniriza ku YouTube channel yaffe twagiteekawo kwongera kutereeza engeri emikolo girina okutambulamu nammwe okumanya ensobi zivaawa biki bye tulina okukola ebirungi ogenda okuwa omuntu yenna omukolo gwo ng'omanyani gw'oguwa leero nire selector sula obadde onyona ku mazzi kyoyitamu gwa kimanyi badde nnya ku mazzi tubamanyi mannya go matuufu nze sigamanyi nkuyita selector sula amannya agange nze yiga Sulaiman yiga Sulaiman ndi musajja wangabi musajja wangabi kamanga mulungi bakuzaala wasula banzaala mu Kibinge Masaka akaloba kayita Lukenge gye baliziika era abe Lukenge gye bali mu Lukenke yes sula otandika ddi okuba ebidongo kuba teri atakumanyi wano nti okola wangi wenkoze ng'emusinga enkusanga kagwa obituddemu obitandika ddi era obirowoozaako ti ebidongo nabitandika mu 2008 ani akuleeta kusikiriza ebiseera ebyo nali nkyasoma omanyi oba osoma nali ku university nali ku KIAwo nsoma naye nga ebyo nsoma computer science omusajja wa computer science yakuba omuziki era nyina diploma mu computer science mba nsoma mpitaayita actually nagenda ku ssomero limu lyali awo Nsambya twali tubeera Nsambya ne bakola kapate ku ssomero yali tuliraanya awo tebakuwamba nga bakola pate ku kyalo ovudde ku ssomero oli wa muganda wava Masaka eri osoma ova wa muganda noga wayi kampiteko ndabe ku pate ani akola ki aliwo nga mpulira music ayimba bulungi nenga wayi kampitewo ngenda okuyitawo mpitaayita nsanga omuvubuka nga yeyita Devi naye nga si mwangu wa kutuukirira nga abiri busy yali azanyira baana b'amasomero kwanza gye namusanga Selector Devi ebiseera byali yeyita Devi era Selector nga promotinga Devi nga buli omuli akola ki kuba mwana nzaalwa yakunsambya kwakulidde okwo Devi ona obusibuko bwe bwonna n'endonga agitandikidde ku Nsambya awo ave maali awo kate naffe wetukulidde wetubadde wenava e Masaka natuukira awo wa muganda wange katukuza eri nzirayo mpulira endonga ekuba nga sina na interest yonna nti obanyini nje singenze kulaba baana b'amasomero tututteyo effujjo lyaffe wayi kanyingire ku baana b'essomero ndabe abaana b'essomero bakola ki nsanga omuvubuka nga akuba endongo nga yeeyagala nenakubira abaana amasomero naye nga nenyimirako nga wali nentandika okumulingiza naye nga mulaba ku kyalo okwo naye nga tetuli nnyo twali ba mikwano naye nga teye mukwano gwa muganda wange bwe nakomaawo yamaliriza next day nemusanga mu katrading center nemugaa Devi gyebala oli bulungi wakubidde abaana b'essomero badde bakoze eki nga badde basanyufu nagamba teyampa bigambo bingi natambula nange nentambula ngenda kati waliwo nziramu nga bwe tubeera ffenna ku kyatuzunga nziramu musanga ku byuma awo baali bamuvuuka muyita siita nga bagenda kukola kikola ngamba nemugana manyemu byakukanika ku kompyuta bwoba ofunye mpita nkole ki nkakuyire Windows nagamba Sula nangaye muganda wo mumanyi nja kuyitira iwe kabakoze eki nali ndi awo Devi nagamba Sula oliwa nali mu town ndetya ku laptop wano ebiseera yali ne DJ bamuyita Isaac olayika tomanyi naye abeera wa Bobby Wine nga ninya boda nagamba jangu onsange ku popopo nange namusanga ku popopo nga sina nebyendongo sibiinaamu nga sibirowooza nako nga Devi muwa laptop nga atandika namusana nakumbaga nga tannakuba ebyuma babitaddewawo nga muwa laptop nga laptop yange kyanze nesooka nterewo eyiyo nga ate asooka avaawo nga nze simanyi nti agenza oba kusooka kuzannya mukolo mulala nali ndi awo nga ajjidde mu makanzu ku mbaga yajja babudde lwaggulu nziyanga ateekayo awo nti era n'ateekawo external n'ateekako mu music n'ateeka mu non stop
emikolo gy'edda abagole bayingiranga ssaawa emu 11 12 awo najja nze nali simenti yagenze kuba kwanjo namwekangero ngaakomyewo muki ng'atandika ng'ayingiza abagole nga bazannya bulungi engeri gye yazannyanga ekintu muliraanye kujuka nali sibimanyi nze ndi erimu byakusoma ndaba byakiyaye tebitegeerekeka nitandika okupiikinga ki nitandika omumwesibako nga nange njala njigirizaamu naye nga talina buki naŋŋamba ojja kujja njigirizaamu netumala ebbanga nga mwali akola naye nga waba afunyemu akazibu lwakola ki nitandika omumwesibako nemukubiranga essimu oliwa olonze maze okukola ki omaze okugraduatinga ne koosi ngimaze bwe nagimala koosi devi mukubira nga takola ki naye nze mpiikinze neŋŋenda waliwo bayita mu kupa awo oba omanyiwo mu kupa complex yayida waliwo ne theatre waliwo taata wange atunda ddagala amaze okusoma siina mulimo nga ŋŋamba manyi sulagira ngaokolera wano yawasa mama nga omuto nga ntandika nga mpaka kompyuta sooka okola ebya typing obimanyimu nga ntandika omutayipingira ebintu bye nga bwe nenteekako ka PCD jolo nga mbeera omukasitowa nga bwenkubira bwenjiga nga njiga nga mbamala okugira nga njizeyize nga devi naye okimanyi ennaku zino nange ensobola okugezaamu naŋŋamba wagwe sula osaaga obimanyi bino naŋŋamba nemanyi sula jangu nannyaniriza nanga katandika obeere ng'osookamu nze nja kujjanga omaze okukola ki nga ntandika sijja kugamba nti oba nazitula ku mizindaalo natandikira olwedde nze nasanga devi yandeeta nga sinafuuka pulo namusanga mu Angel Entertainment Angel nga ye sound nga eri organized sijja kugamba nti natuuka nensitula ebizina nenkola kya bwe bojja bakuwa ekitiibwa ze kukola bwa DJ naye nga nange nkyagamba olinga neteekawo buyimba awo netandika okukuba naye ngaera oli ajja nakubuuza devi aliwa bw'aba taliwo sigenda yingira n'omukubira amasimu n'okankana n'okola buli kimu n'oyagala okudduka ku mukolo eventually oba wakakubakuba oba oli awo ng'akoze eki so bwentyo bwentandika olugendo lwa DJ kale nze saazize wano okumanya bikwatako nabwobonyebonyi oba nzejala tugere ku byamikolo mu bbanga lyobadde mu mikolo gino kusomooza bakikufuniddemu omuntu alina okuyigirako nti kino siddamu kukikola bingi naye ku byokusoomozebwa bino twogerako ebitono byetuyiseemu bitusinza otutunyigiriza ekisooka mu byonna respect bakasitoma baffe bano oba abantu betuzze tukolera balina ekifaananyi kyemabega nti abantu ababakoleranga emikolo balina kubanga basibye enviiri onfuna bulungi kugamba nga tebategerekeka balina bakozesa kuteekawo mizindalo kwogera kukola ki omulimu gwaffe mu byonna gwasooka kukolebwamu bantu ndowooza abataguwa respect n'abo ne bakikwata nti baba baki oli bwagamba nti oli muyaaye kyentegeeza okitegedde nti asooka n'akuyita nyina omukolo gwange n'akutwala for granted n'atuuka n'akupangisa oluusi akubira simu sula nyina omukolo n'omukolo nyina omukolo ye bwenti ne bwenti guli luddawa nagamba ojja kumanyaawo asobola n'okugamba guli makindi awo ne makindi muki oba nagaa guli masaka muki nombuuza wa oyingirako katono awo kilomita 5-3-2 n'olamula ki bw'omala okulamula ssente ne mukkiriziganya naye womanyi oyingira kilomita zimmeka jjukira ebimu obiyina olina okufuna ow'entambula akutambuza abaana ebanasula oluusi abaana beba tebalinasula naye abaana embeera kiri ogenda obabeezaamu ogenda okutambula muvuze emmotoka muvuze kilomita zirala nga 8 mu ttaka munda kuva ku kkubo
agamba kimu ojja kusanga ekipande kinene kiriko kaladi oba kaladi wetta salodde ku ddyo nga wakayisa olusuku okkiridde omaze bw'omala okutuuka nkyakunyonyola respect ewo ekola ki mumaze wano mwateesa ssente tugawo mwateeza miliyoni 2 baka mu kitundu nti omugole ye olwokuba yalaba nti wano bonagamba mundu ajja oba ojja kumugambako akasente kali extra n'otuuka ku mukolo bw'otuuka ku mukolo manyi kye bakola wano wandibadde nga agenda okuseetinga ebyuma bateeka eri emizindaalo gyo otuuse mu mukolo batimbye bamaze okutimba buli bakoze decoration akoze eki olwo nkugira mumaze nkugira respect eno ngikulambululya bulungi ogitegeere oleseka sound yo ebyuma birabika bulungi abaana bambadde uniform bateekawo ebyuma bagamba ebyo ebintu bye babisembeze ebintu bye bagoba bye bagenda okukola nga bawuliziganya no bagamba katufune specific location eno nti oba tufuna no kashedi wa mutuwo wantu wotusobola okukola ki okukolera ne baga mu biteeka eri ogenda okukola nti buli kimu kyonna kye bakola mwe babateeka ki tewali abalowoozaako ebyuma babijjukira singa omugole abadde afulumayo ne bizikira lwamanya nti oli wa mugaso ne bizikira nolyoka buli ajajja ddungu bonna bwe bamuyita bwe bimala okuzikira no bagamba mwe mwampadde location nabagambe kansembere wali wano bayitawo so singa tufunye location ennungi baba tebasobola bikola ki ne bakola ki nagamba bantu bagamba n'olya nga omuntu atandise okwogera ebigambo ebikuvoola n'osirika so yemu respect mulimu gwe bataguwa abagaba emikolo tebawa babyuma kitiibwa tebabawa kitiibwa n'ekyokuli kyendabye omutimbi yenna gw'abaleese yeetaaga okumanya nti bwe mba ntimba ttenti eno neetaaga okulizavingayo ekifo akyebyuma era ng'ajja biteekawo oba kyandibadde kirungi ndowooza olwokuba tutereere ab'ebyuma n'omutimbi ne mutuuka ku location obudde bwe bumu omutimbi naga nti awo tuteekawo nawona olunga kanteka wano nawano nawano omutimbi ekyokutuuka obudde bwe mukisa obuyinza obutasoboka omutimbi amala ennaku nnya ng'akola ki ng'ali mu kutimba ali ku kifo yeekejja gwosobola okuva ku mukolo tugawe okoza omukolo olwokutaano ate ogwoli gwa lwa mukaaga basuze bakola ki notimba notuuka alibi ndoza notuuka ku makya omutimbi ono alina kuteekawo nkolagana wakati wa nze naye naleko nagaye sula nakuteekeddawo ekifo botuka notayasa magiraasi ge notayasa bintu bye okitegeera bulungi n'omutimbi olumu nabo batukaluubiriza ogwo omuzindalo gwa black nze natimbye white nomubuuza nze omweru ngenda kugujjawa mufune obugoye mubike ku lwakati waliwo gundi endala eriwo trend eriwo nti osobola okufuna akagoye obo bagambye gold nobikka gold nesi buli omuntu ajja kukola ki omutimbi waba alowooza nti abeebyuma banajja akuleeteyo obugoye obufaanagana naba taleese olwedde ebyuma biba smart era oli waba abiraba nti okijjamu nga kiyonjo tekiriiko ttaka tikigenda kukola ki era omuntu amanya nti ebyuma ebyendeeta emizindalo gwa black you rarely find omuzindaalo omweru okitegeera bulungi omutimbi ono alina okuteekawo enkolagana enkolagana ng'ovudde ku bakasitoma baffe omutimbi ono alina okuteekawo enkolagana nti sula agenda kujja agijja kukola ntuuse ku makya ssaawa 2 omutimbi yasuzeewo ennaku mmeka si lwaki weefuga ekifo kyonna nze n'otandikirawo space wenkolera olumu we batimba amaka bagateeka wala nga gali wala n'ennyumba ne bagamba mu mbeera eri ku lubalaza eri bo bakikwata mutulina kubeera ku ki ne kumbi ffe tukola omukolo gwonna eri ne batandika zambale n'otandika okukola n'okuba omuzindaalo kumbe tebakimanyi nti emizindo gyo gitambulira ku netiwaaka gyokoma okubanga oli wala emizindalo gino gimba gikolya meters nti microphone eyo
ekolya mu mita 10 endala mu mita ate endala 15 nomanya nti egenda kubeeraawo naye bwesuka mu zino mita tegenda kukola ne bwogeza kukinyolera bakasitoma baffe agato biŋŋamba ebyo nze nakupangisa njala omuzina nga kola ki ne bw'otuuka ku mukolo olw'okuba tebakuwadde respect eri gye naggambye bakusindiikiriza wa oluusi tolina kyakukola bakusinzizza amaanyi n'osirika so yeyo embeera esoffa gye tuba tukyatambulira abatimbi nabo tebabawa respect ndoze bitusobola okubitereza nadaffe abali mu mulimu guno ng'oli mutimbi ng'olaba YouTube channel eno ng'oli ogenda kufuna abagole wano bwe bayingirira waliwo okusomeza wa DJ kwe mufuna n'osanga nga buli muntu agenze mu DJ box oluyimba talwagala n'olutalwagala twogereko awo eyo nga tonnatuukayo manyi mu mikolo gino tuzze tujja upgrade nga tugirinnyisa olwo kye bayita omukolo gugenda kutambulira ku sisitimu mugenda tambulira ku sisitimu ya generator sisitimu y'amasannyalaze waliwo challenge nnene gyenjagala bakasitoma ffe bakole ki bagitegeere okuva n'olwaleero generator naye Uganda oyinza okwesigama amasannyalaze kati oli agambe waffe gamala omwaka nga tegavuddeeko ganaavaako ku gwange nakuba nemmeeza n'omugabo manyi mukama wange nze package yange mbadde nsaba tukoleyo ku generator nkuleetere generator nkuteereko omutimbi nkuteereko juice nkuteereko buli kimu kyonna nkuteereko ne bana ababifaananyi abakwata ebiki kuba nabo babaako n'ebitaala byabwe bakyajinga ebiki nagamba afe amasanze g'ewaffe mpozi nga mmwe muyina ekizibu waffe tegakola ki bagenda omuleta generator ng'oteekako ebyuma omutimbi n'ateekako amataala ge n'abalala bayinza okuba buli omu yenna olw'ensonga kana amasanze g'ewaffe tetuli bungereza nti bajja ojja kusulinga omuntu nti gagenze awaffe gali ofand ki naye bw'oteekawo generator emu neekola omukolo gwonna tolina gwogenda kunenya nti amasannyalaze gakoze eki olumu tutuuka mu famire nga zirina ebizibu okola omukolo bulungi nnyo nga tumanyi nti omugole yazze baleesewo namuleeta amaze emyaka 5 tabeerawo ba 10 aba afuluma atuuka ali ku mulyango obadde nga mutambula bulungi omwana nasika muwaya mugenda banna enjiri nnyemu sigendedde kumbe omutima bo bakoze eki beyazisa amaka agenze wasenga kumbe singa omwana tannafumbirwa gotutta amaka otutteyo omukole oba oliawo nga bajjako saketi buleka ebyo natubyekyo lwaki nkugamba nti generator eno ejjira wali tewali agenda ajjeko generator omukolo gogenda kukola tewali wejjusizza ne bw'okigamba omugole waffe n'omugabo manyi generator eyo ojja kuteekamu extra tugambe emitwalo ameka plus fueling nze njikutere ku mmotoka ngitambuze agamba sula oli mubbi gwereeta akakaka n'akola ebiki oba olese kati bw'omala okuleeta kageneta akaka kamala ebyuma nga gagenda oba oliawo ebifaananyi ng'akwenyigako owa joyisi omutimbi amatatu beesibye ku ggwe naye nga wakimunnyonyo omugabo manyi tukozesa generator emu buli omu n'akukyawa n'akyawa sula alina empisa ki atumye amasannyalaze naye oli ka generator kaliko evitaano n'ebyuma tekabisobola okakaka ki naye nga mu ntandikwa planning yaabwe yabadde ki gamba nekyangu nnyo ng'omukolo gwa lwamukaaga enkuba neetonnya ku lwokuna emiti gyonna negikuba ku ttaka naye ate newaffe emiti 40 gyagudde sannyalaze okuva ekitokolo okutuuka ekyasati tewali yadde so mbadde nkusaba ngeri gyotukodde YouTube channel etuyambeko abagole bano balongoose nnyo abatulaba ekisooka okusaba generator bagalijo bayamba onakonyogeje balabye kuzibu bingi kale wakoledde omukolo siwange oba ofulumako omugole weeyagala bali ne basikamu waya kale bagala ebyo byakudikira ebyokubafulira ekizibu wewanakikubye si buli muntu nti akwagaliza muganda agamba nti kwagala musana kakirutabula ate abantu olabira bakusanyuka oba tebaagala obeere bulungi so ogamba nti katukole generator yokka kiyamba ggwe ekyo nkifunye ekirala tetulina okutereeza nga gwe ebyuma kyolabye kwagala bino biruddemu ekirala communication y'abagole wakati wanze agenda okuzanyira omukolo nawe omugole
Okay, nze DJ agenda okutuula ku byuma naawe omugole kyoyagala. Tulina okusomozebwa kumu. Ogenda taata nakkubira essimu. Sula, selector Sula wange oli bulungi, nyina omukolo gwa muwala wange. Naga jangu wano oba ku dduuka oba jangu wano. Omuwala tomulabye n'omaliza ne taata. Taata n'akuwa byakola ki? Tozannya oluyimba olutajwa ddiini. Zanya ddiini, zanya mawuledi, zanya nakaya. N'ofuna lisiti. N'akugaba buli kimu ekyokukola. Ozze otambuza omukolo. Mu bulamu bw'omanyi taata oba omanyi ndowooza n'abantu babiri bazze botona mu miti nobagaba nensaba ndabe ku mugole njogereko naye mmanyi kyayagala wadde nze ngendo ozannya. Ojja mulaba kuwola ku makya. Ojja mulaba ku makya. Ogenda otuuka okwogerako n'omugole. Bamukola make-up, balina omukuba ebifaananyi mu kisenge nga tolina ogaapu akuwadde eddakiika ezo. Kyokka gw'ositula kyonna kyonna kiri kye bamukozeko ne make-up w'okulaba. Gw'ogenda omukubira ennyimba okuba oluyimba olusooka si fuluma. Sirwagala. N'okuba olwokubiri senga n'avaayo ne Gomesi. Ogenda kutta omukolo gwa Sula biki by'okuba. Wabasaba omugole oyogere naye tebamukoze eki. Tebamukuwadde. Bw'okuba akayimba taata akakadde ng'asituka. Kumbe taata yeerabidde nti omulembe gwalimu mupya nnyo ku Gigi yakola ki? So batuterewo embeera etuula okusisinkana abagole baffe twogere nabo. Bataata wadde omwana gw'omufumbiza wadde wo afune obudde obw'okwogera ne DJ amanye ekituufu kyayagala. Ne buli service provider ne bweba nga si DJ asobola okujja wano n'ayogera n'ab'ebifaananyi. N'ayogera naawe MC. Sikola mbadda nga sirabye bagole bennyini be ngenda kukolera because lunaku lwabwe. Era nze sogera na chairman organizing committee. Naye alina bibyo. Tenga wagudde mu nsobe ya chairman. Oba oli wewaka weebase. Saawa 10 ez'ekiro oba 9. Alo muliwa? Abantu ab'ebyuma. Sula watugamba ogenda ku Sula wano ffe tukwagala saawa 10 n'obabuuza saawa 10 ngenda kukola ekyo omukolo gutandika nkya saawa 3. Bye nabagamba kati mwafuna natandika okubulaminga gwe chairman naye nga mukozi bakoze meeting zonna zabadde nazo takubiranga ku ssimu akulinda ku makyanga bucha ye yasuza wali asuza atunulidde batimba ali awutalina tulo ali kuggwe ku 10 ez'ekiro nga kubira natandika okugamba ebigambo byonna ogenda otuuka ku mukolo nga mudu yafudde dda chairman ge yakusedde ekyo kukola ki ate nekira bayina endala nti twagambe Sula jatukubira akasiki bayina enjogera kati gye bateekawo Sula ojja kujja osulewo tukubira akasiki nga tebakakola ki ogenda okutuuka ewaka nga buli muntu ayagala kukulabako gozze ku makya oluusi ozze okuderivalinga bintu byekiro osobole okubeera mu budde jamaga nekukwata otuukawo nga bagaffe twabasasula ez'akasiki twabawa sente zaffe nnyingi kumbe chairman baakuba enjawulo yaabwe buggwe zizo tezaatuukawo n'omugole akunyigidde notajja kuba kasiki kange omukolo ate n'emikolo bagijemba bloka emikolo gino bagitaddemu nnyo abantu ba bloka ate nga ba family owa family yinaga nti ono muganda wange ddala Zambali nyamba yes tukimanyi okolera milioni 3 naye ono wange bloka najaka kadogera ngo okubuyamba okamba wonna owedde bayi ngabanyambye ba family beebo bloka akugambye birala era oyamba mukwano gwo tugambe okitegedde nyamba Sula ogenda akakadde kange kamungamba wadde nkolera 3 n'ebiro bya Sula ogenda otuukayo Sula bye bamuwa emirala bamuwadde milioni mmeka 3 baga zabadde tukwa milioni 3 notakola notumanyira buloka yakugambye ebirala olwedde yamaze okusanyusa omutima gwe nogenda agenzi gwakuttidde erinnya beewale nnyo babuloka bw'oba oyagala okujja mu kampuni ng'opangisa omuntu yenna jangu otuule ono mulabe Zambali munoonye mulabe fayite tubanyina ba manager selector Sula munoonye mulabe mpulidde nakyo kitegedde fe ofisi yaffe tutambula nayo buloka munoonye emikolo tulimba okubanga naye kanto noguno embaga gyokola ya muganda wo ate n'ekirala abagole bennyini bettira emikolo mpamu ku kyabagole omugole nyina gye nakugamba ajja wanaga oba tugaye ex events wanaga Sula tuli abantu ebya bibiri notegeka mu butuufu notegeka sound ng'ogibazi abantu bemeka bibiri notukawunga 8 nkutidde 8 10 nga bataddewo tenti mega ekomeeri akugamba ku makya nno munnange taata yadde ali awo kiro n'azuuka n'agamba waayo abantu bangi twakyusizzaamu ebyuma byoleese bikola abantu bameka 200 muli mu bantu 100 mu ebyo kulimba mu kusooka waba agwettidde
benyi tebabeera open ffe gye tuli ffe omanya nti nyina seti zange z'ebyuma mmeka kana akakolo baŋŋambye k'abantu 100 buno obutono bugende wano ogenda otuuka mu mukolo nga gwoswala sula yatukoze kino naye ng'omugole yakikola ki so abagole nabo bagezeeko okuba ab'amazima mu mikolo gyabwe bw'oba otegedde abantu 100 tugambe twogera bino butereeza abagole bintu bibanguyire kubanga abantu bangi bakyakola embaga ŋŋamba nti zambaali embaga y'ekituufu y'abantu 600 kubanga ebigambo byenjogera ku bantu 3 mu lumu era byenjogera ku bantu 1500 mu lumu ekyo kitegedde ekirala tuli mu kugyamu obutonotono obadde buvaako embaga butatambula bulungi sula tukyali naawe okyali nange ekirala ba MC mmwe bennyini affe tugambe ba MC aboogezi b'oku mikolo mwetereeze mugenda ne mujja mu maka ne mugafuula agammwe ne mugenda ku mikolo ne mugifuula nti jammwe mwazze kukola muli basasula engaffe n'otuuka ne mujja zambali oli MC n'ojja ng'owandiisa olupapula gweoyagala pulogulamu yo gw'oleese pulogulamu yo mukolo gwaki wabula tewawuliriza omugole yampangisiza akola ki oleese pulogulamu yo zambali ze n'olupapula lwo okubya obusuuti bwo mwambadde mayite mukoze eki munyumye ze kugamba mazima gwe gwendi naawe wano otege tufunye obuzibu n'aboogezi abo bambadde obusuuti zambala ezo okuba njogedde ku busuuti nenyizibe nkugamba oli mu kwanjula taata atuddewa gwe baleese nga taata oli taata olina wabuvunanyizibwa waka otandise okwogera gwe dijje oluusi akumanyi n'erinnya nkubirayo n'oluyi omugole afuluma walayi olina pulogulamu y'omugole gye yakuwadde yokulwakuba alina oluyimba lwayagala luyitewo ng'atandika sula jayo nkubira alintwala omugole talwagala taluwuliranga nako omugole yavudde London okitegedde avudde awo kuba oli wa mukisa ebiki kumba omugole yagamba esaagala noluyimba olwo nduwulirako ku ki bw'ogaana oddukuba oba ono mwamugjeewa nno waawa bwatyo takuwadde kitiibwa mulonderedde aboogeza batali professional nakamu azze wali zambali mwetereeze otereza YouTube channel nuwulire ng'omwogezi akutamizza omukolo wadde naffe abagole tuzze bannaye muba basasule naffe tuba baki bwe tutuuka ku mukolo jangu selector sula soko gitwogeremu babiri nze naawe nkubuulire kyemmanyi ku mugole naawe omubuulire ekyokola ki omugole yakugamba ate yangamba kuwekiro mbadde ntegeka bwenti abagole bano babeera eno ne bakola moments zaabwe mwe tebalina budde bwamwe neffe bajja tuyita oluusi buli kaseera kuba mwe badijje sula ku WhatsApp nakuwuliriza kano akayimba kano bw'olaba taata ali bw'ati kakube nga ntuuse mu maaso ga taata n'okakuba omwogezi nagaya jayo gwe biki byokuba ebyo n'omubuuza mwogezi mwamugjeewa kati sooka ngobe nootereeza omukolo sooka mutandikire mu mmwe wawaka nga tewali amugambako selector n'afuuka selector buli omu nga atya n'omusembe eyandibadde amuwabulamu ka moment awo akajja talwagala lwokuba gwe bwe wazze wataddeko feesi eŋŋumu waganya okuteekawo enkolagana ewaka buli omu akola ki oyambadde bubi oyambadde bijiini kati okitegedde oli mukolo gwa buwangwa nannono empalo ogisibye balance abab'enviiri sinnabasanga kuba ne XU akola ne DJ X gwe mmanyi we nandigambye kuba bakola ku TV nze mmanyi ab'enviiri bakoma eyo tebalinaako nviiri amosti tebalinaako nviiri nosanga omwana experience emikolo agimazeemu kato ne bamunyonyo nagamba ekyo sikikola ne bamuleetera lisiti n'agiyuza ate ye amanya ennyimba mu mutwe because nkirabyeko ne bakuleetera lisiti y'ennyimba n'ogikwata n'ogizinga eno tebandagira wazze kukola tunuulya nkye bakugambye omuntu ne bwajja ng'omulaba ayavula n'akaana kifuba kuba omwana ajja n'akugamba sula najja n'akuyimbira akayimba mu kutu n'omugaa oke ne bw'oba tokayina ngenda kukakuba akanya bwe takawulire nga tomuzzeemu ati bubi kati ffe
baselector ffe tuyine twejjako waya ez'ekisiru netubanga tebayina mpisa. Empisa kikulu nnyo mu mulimu gwaffe. Ne bwe tuba lubuze osooke n'omukuba akama maama lubuze olinayo olugyamu eyo embeera. Omukisa omulala ekizibu ekirala kye tuyina twafunye abaana be twaleetanga abatuyamba akabasinga mu bayita baakatumwa. Abalenzi abo balungi nnyo tubaagala nnyo ne balekera okukola nabo puroguramu ezaabwe. Agala n'atunula n'agamba omugole agali mukubire luno oba olikuba bwoti omugole n'akyuka n'akutunira bwati n'akubuuza oli bulungi. Katuma wanakirire bwavuga obugaali bwo oyitegedde. Kati katumwa gw'omusuubira nti abali kumpi n'omugole yalina communication gw'oli wano najja nagamba ekintu n'okikola bw'omala okikola gwe gwe kiviiramu obuzibu. Yajja kudda eri ng'azinga makanzu ge ngadde eri yakuze n'akugamba ekigambo kumbe programu yagikoze eki katuma akugamba kuba sukaali n'osuulayo ng'ate omugole alumanyi. Omugole yagalya niigiina we gw'otandise ennyimba zaatategera. Omugole yakugamba sula njagala buluyimba lw'onkubira nga lisi nsolo dduma omuunyaamu. Vidiyo yange yenna ennyimba okubya oluyimba n'amaanyi gamuggwamu nalwana nalwo nabeeraawo kumbe wewaffe eri mu kibingi naye ng'omanye ekireese akugambye information eri avudde mu nnyumba yagikoze eki. Nze byonna bye bakola mbyagala ne bakyuse communication kyobalanze oluusi bwajja bwamala okungamba ekigambo nsooka nenzirukawo nenziruka mu kisenge omugole mugamba kino kibwe ekiti nange sula nze ekimwe n'ekyo sinze nkikoze eki. Ekirala ffe baselector ojja omugole n'omugamba manyi nagasula olunaku bwe ruti 11 Desemba kuba gye nsobola okwogerera kwa yafuuse ekizibu mu ggwanga n'omugamba muganda wange nyinako omukolo n'omukubira namugamba omugole wange oze nayo zeeki naye nsobola okuwa ebyoma nkuwe n'omwana agenda okuzannya nga nze tekisoboka ogwo gufudde sula oba toliiwo gufudde n'ombuuze bwe ndifa oba tebakole n'omugamba naye omanyi eno kampani wadde owulira selector sula naye nange nyina abaana abandi ku ki nange natandika bwenti nenfuuka owamanyi nekyo muweeko chance ajja kukola. Omugole n'agaa tekisoboka azze mu time weetaaga ssente nawe noganga bwannemeddeko kanzikwata olya bulungi azze mu budde ssente ng'omuntu ebyuma obirina n'abaana basobola okukola ekiro okikola ki naye okimulaze mu ntandikwa kibayinga ekigane muwa buzibu nti bwaba talabye ku ssula tekisoboka sula onoobaawo oba tobeerewo mbuulira weetaaga ssente kanyomu ne ku mazzi sula ng'okwata ssente z'omuntu ng'osumulula ndongo ng'omugole nga ssente ozikwata naye nga wakimunnyonnyodde lwaki nkireese abagole ogenda n'omunyonyola ekituufu omanye omuntu ebigambo byasooka okugamba zambaali obiwanga nnyo ekitiibwa. Omuntu bw'ayogera nga statement n'agikyusa goberera nnyo statement yakoze eki. Omuntu bagambanga zambaali olunaku olwo ndi bize luli bize nnyo naye kankuwa ebima nkuwe n'omwana kozi oyagala at the end of the day oyagala omukolo gwe buki. Nze sina nnyo ekyenjawulo kye nsobola okuteekawo nti artistic impression yange esobola okukola ne kaface esula eyanza nyino naye buli wonna ogenda kukomekeza ng'olaba vidiyo njagala nkuleetere selector nkuleetere DJ X muge X agenda zanya embaga yo ntwogere nkukwasa X wano tutuule nti yono nze sikola ki omubuli ebyoyagala abikole obeva ng'oli naye omuntu agenda ne yeesiba ku selector sula no yeesiba ku sula abakukase akukakayi oli nakufuula omubbi naye ng'omugaa siriiwo
abuka bosoto abuka kale bachamuka ogera nojayo diary eyo ngalabo mikolo ejo obejo naga nange mpandiika awaawo wansi ne mu butuufu gogenda gikola otya teeka kankweko ne ssente azze mu tayimu toli naye nga olina ekizibu ekyetaaga ki zambala osobola okugana okukwata omukolo oyina endongo etudde olina omwana agenda ozannya omukolo mumubuukinga ng'emikolo alina mingi nakugamba sijja kusobola naye ngenda kuweereza omwana x ajja akola ebintu bino naye era n'ogaana njagala kugwesula oloko naye abatenda kyakolaga nja kujja era abagole batereeze nnyo bwenkugamba mbeegayiridde bwe tukugamba tutuliiwo naye ngamba nabo baliko batrusting nga bwogambye nga sula sijja kubeerawo naye ngenda kuwa captain Ricky agenda zanya omukolo nze nga ndowooza kimuwe comfort nti tomulondedde muntu musiru twafuna obuzibu era nze nkyevuma ne kaakati amanyi kampuni zaffe twazibrandingira ku feesi zaffe nti sula bw'aba taliiwo kampuni tesobola kukola ki nange entendeka wano ba emisoli yankono nga siriiwo ne omwana ano badru mulinda mulungi ajja kukola ogambye eki bireke akole kyoyo kati tugezaako okufuula ekintu kino professional tukikyuse duli naffe twasooka kwetundanga abantu ajja kukola bulungi mbadde naye mutendese he or she knows what we are supposed to do to make a function colorful kyakuyiga kyekira kye tuba tuyiga mu mikolo gino naddala ku ludda lw'ebyuma ebisinga byempadde nomuga nti wegendereze kino wegendereze kino wegendereze kino wegendereze kino ku ludda lw'ebyuma nsaba nnyo bakasitoma baffe abatuwa emikolo ebyuma byebogenda okukozesa omuntu oba tomumanyi nnyo ate saakuweyo emikolo ebiri ogenda olabe waakoledde emikolo egikuliraanye gyonna bw'obanga tomukwekakasa mubuuzeyo yinayo venue mmeka ng'omukolo gwe tegunnakola ki otuuke ku byuma obirabe impression yaabyo okubanga osobola obisangawo nga binyirira naye nga gasiya ebyuma bino bw'oba oyagala okufuna ebyuma ebirungi omuntu nga tomwesiga oba nga omuntu amukuwadde olaba tali mu field eyo topapa mugaye sula date bweti ne bweti nsaba ogenda kunkolera naye nsaba ompeeyo venue bbiri eziri around gwe woosobola otuuka agambe ennaku z'omwezi no ndi wano ndi wano genda oyite mu mukolo wetegereza ebyuma yogera naye olabe ebyuma ki kyotwala ku mukolo kuba ne bona ogenda ku store gye biva bigenda kuba tebikola ki tebiyimba ogenda bisanga babipanze awo mu store damu nekino kigamba abagole baffe waliwo ng'ebyuma binungi n'okwogera byogera bulungi naye nga tebiriiko mwana waliwo kirabyeko mbadde nzijawo nzijawo bw'omala okulaba ebyuma kuba kyemmanyi ebyuma bona ogenda tujja kusanga sula nze nzekka buuza mwana kyagenda okunkolera bw'omala okufuna omubuuza omwana oyo omusuubira mu mikolo ki gino gy'omusuubira okukolamu bw'oba olabye nga x oyo osobola omwirabira ku tv ko era onoolaba byakola ki nomuga x genda buli lwa mukaaga ajja kuba ku ki omulabe kati obuuza omwana oyo kwatize nyinamu abaana be neesiga nga ne bwe mwogera erinnya bw'omubuuza bakola ki ne bwenkuwa omwana nga tomwekakasa nsobola okugwa omwana oyo ajja okuzannya omukolo guli mulabe kuba ebiseera ebisinga ebissa emikolo ebyuma biba birungi nnyo n'osanga omwana nga tasobola oluyimba bamusaba oluyimba n'amala eddakiika nga 2 tanateekayo luki kale njagala okubeebaza okutugoberera ku youtube channel no selector sula ono yeyiga sula mwebazizza nnyo nyirida byagabanyeko naffe mu bitegedde njagala okubeebaza okubeera ku youtube channel badde neyiga Sulaimaani eyita selector sula waliwo ebitonotono ndowooza bitusobodde okuyigira ku mukulu ono naddala ku byuma n'emizindaalo n'abatimbi nammwe ababuuking oba abakwata abantu bano okujjo okubakolako emikolo twagala mwigire kuno mwabakola embaga aye ne bannaffe abala balina bino nammwe mubeeko kyemuyigira kuno tutereze emikono gyaffe tuge mirungi ginyume maximum respect to experience n'abalala batukoledde ebintu ebyenkitiibwa baba tulabagana olungi